Kumusango gwa Steven. Steven ki? Gwe bampa ono yafa. Gwe bampa ilizaako. Steven Kigongo. Steven Kigongo gwe batemula oba yafa? Yafa. Leka naawe. Omwami oyo batemula mutemule. Yatemulira. Ekyo kiraba yatemulwa. Katokodde yagala nkuyambe ntya? Ompulirize bandi bubi banjigge eno n'eri. Poliisi wansi ne waggulu zine kasi kyasulayo. Bakuwayiriza nti wakola ki? Nti namutemula. Ate nga tekyali kigendere nti bannamutemula naye na saamutemula. Kakati nze of course omusango nja kuguwoza oguwangule. Ekyo kiri automatic. Naye sina ngeri ntandika kuwoza musango gwe simanyi mazima gaagwo. Teri yoya goyinza twali amusango nti mpolereza nti nabbye ate nakugamba mbusabbye ate nga amazima matuufu agamanya akoze eki. So I have to get to the bottom of this case. Ntegere ddala nti mazima ddala wakola ki watemula awo ntandikira nange amaanyi okufuna akajojijoji kembuuza oli munnakuwayiriza bwe mba sitegedde mazima sina yinza kukuyamba kati wenkubuuliza Steven Kigongo wamutemula oba tewamutemula ntegere wentandikira endako ndabikira nga abiwanvuyiza ennyo nga kikyenoonya ennyo ekyo kyokukakasa nendoza sigenda kusobola kukuyamba kubanga gweojeowuliriza kale kanda kuvunira ku ntobo omwami oyo olaba nagenda nga mubanja akasente kange netugenda bulungi nnyo nga ngenda kusasula biki ngenda kusasula tiyanga nagenda kusasulako haafu tutudde mu mmotoka tuvuza tute ku kyemisana tulidde tugenze ku mbuzi tunyeddemu n'obucupa bwobwo twali ku mbuzi awo ajjayo ebbaasa mu mmotoka nga tandika okubala ssente ku bukadde 45 ng'agenda kumpaako emitwalo 5 namugamba musajja beera siriyasi ssente nziraba mu mmotoka kati obuzibu bwava ku ssente kwegwe kumutemula saamutemula wakola otya nze nali njagala mpa ebbaasa ya ssente yonna ŋŋende kati waliwo gatwala bbaasa ya ssente yonna yatasigaza eki andi zaali zangu anali mubanja waliwo mubanja obukadde 4 olinga ssente zenyini zenali mubanja zeyali alina my exactly money gegaana nkwata ebbaasa nti nginyweza anayaginyweza nga musajja mpa ssente zange Steven ta ssente nti ndisijja kuwase ta ssente nti kwatako zino zenguwa ze nente ebbaasa nenkwata obulago otali kigendere nakyakumutta n'omutemula n'omutuga saamutugawulira nze nate ebbaasa nemukwata obulago agenda otta ebbaasa nkwata ebbaasa mbalamu ssente ng'era zeezo ngenda okuba omusajja takyasamba nga Steven va mu katemba nze ŋŋenzi omujjo banoonya omutemuwosi naye mbetivoti nga yaggwe yafa bufi saamutemula yafa bufi yafiira mikono gyo kasanze oŋambye amazima nti wamukola ki yafiira mu mikono gyo ng'omutuga nti nkimu kikola bwe nti kitegeerekeka kati nze ng'egyombulidde amazima yafiira mu mikono gyange gega amazima agaliwo ng'omutuga ng'omunyiga wali omunyiga ndoza bunyezi bunyiga bunyezi nti nga wenagamba nti tatta n'omunyigamu katono era ndowooza katono kuba kasajja katono kalinga ggwe abatono be bakwanguyire okutuga ate wali ssente oyinza okulwawo matayo tonneeraliikirira gundi matayo anyway kale kakati kati omusango guno ogutandikira ku ntobo yaagwo njaga tuve ku ntono kasavu kuve mpola ngaakola ki ngaabagamba ngaali akatogo okatandikira wano nga bakola ki nga bwe kawola kakati tugenda sookera ku poliisi tugulewo fayiro tindamu katono ku poliisi nga tonoonyaayo kana totandise kukola mirimu gyange totandise kukola emirimu egyange gyenjagidde nina okukola tulina sookera ku poliisi ne tugulawo fayiro nti siggwe yakola ki siggwe yatta kale tugulawo fayiro ku poliisi olwo nze entandika ogirondoola ng'eriwa ku poliisi nenjitwala kubanga bw'ogamba nti siggwe olwo ne tugitwala muki
mu kooti awo entandikira okutambuza fayiro kyovula bagamba nti okutambuza fayiro kitandikira bwa kibaita okutambuza fayiro kati gwe tokitya akati nazze watuufu tugende ennaku esatu ezasatu tugende ku poliisi tugulewo fayiro nti sigwe yakola ki sigwe yatta sinze yatta tekyali kigendererwa gwe tugenda bagamba nti sigwe yatta ate bagamba tekyali kigenderere era wabawo question mark nkaagadde ak'okusigululayo omulandiro ogwo kufiira ddala ku poliisi watutandikira nti bakuwaayiriza kale bwe tuggulayo fayiro nti ono siye gundi nenjitwala mu kooti awo mba ngumaze neyanza neyanza awo mbaka tugende bitibiriwa tosobola kutundako ate n'abantu babisa olina bba akatimba ak'ensiri beba bagenda ne batandika n'okuvubiramu ebyennyanja tuba ebintu bya gavumenti nebikusobera afande gyebaleko afande we are trying tugezaako nga bulijjo tukola emirimu saagane tumale budde fayiro ya Stephen Kigongo, the one who was killed, the one that was murdered. Yes, so we have a case around. Yeah, of course we have that. We have that file here. Yeah, so yes, kakati mbadde nze tugulire omwami ono ku nsonga eza mwami Kigongo. Yes, ono wa Luganda lwe. Mukowe Kizibwewe muganda we mukwano gwe afande bali bakola bonna ate ono yali ono ye yatemula Stephen Kigongo. Are you serious? Yes. Tubadde tukunonye abamuvesi yange nayogera kati nti ye yamutemula yamutuga jamunga in fact tojamunga tojamule pali kawansi go down go down my friend government is spending nyingi nyo kumisango kawansi kufayiro katukunonya